kibadde nga kirooto kya Eddie Kenzo okuddamu okusinkana ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye alhamdulillah kituuseeko era tumuyozayoza olw'okutuuka ku buwanguzi obwo. Omanyi singa eyamuliraano ezaalenduusa omumwa n'oguteeka mu nnyindo ofaanana n'abalogo. Nze ku mulundi guno sigenda kufaanana balogo y'ensonga lwaki nsazeewo okuyozayoza musajja munnange olw'okugoba ekirooto kye n'akituukako. Kubanga wakati mu kugoba ekirooto kye ayina abantu baaweeteddemu, ayina abantu baakubiddemu enkyungwa, ayina abantu beesiimuulizzaako ettoomi, ye omuntu yenna aveeyo akole statement nga tefivalinga federation ye olwo ng'agenda kukolima. Omanyi mukolimi mulungi. Eddie Kenzo erabika profession ye yakukolima. Ne bwayimba oluyimba lw'omukwano temubulamu kapaati k'abatuwalana. Kale maama batuwalana, kale maama ntontololo. Kati omuntu yenna eyali avuddeyo n'akola statement Eddie Kenzo n'agirowooza nti eri against federation ye yatandikirawo okukolima n'okkuba emimiro. Maama tulabye ne bannabyabufuzi abafere. Tulabye ne bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Tulabye ne bannabyabufuzi abazannya ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Tulabye ne bannabyabufuzi abaagala okulya bokka. Tulabye ne bannabyabufuzi abataagaliza bannabitone kulya mu biyiiye byabwe. Kakati naawunzika ng'akuweteddemu n'okukuvuma ng'akuvumya akabonero akalaga nti abadde determined nnyo mu kugoba ekirooto kye eky'okusinkana Yoweri Kaguta Museveni. Era buli abadde yeekiika mu kkubo lye abadde amuyisa bubi ensonga lwaki muyozayozezza olw'okutuuka ku kirooto kye. Naye Eddie Kenzo bwe yali atandika federation nze nagiraba gye yali eraga nti byali byanfuna. Naye nga buli lw'okyogerako baabo tebayagaliza industry era tebaagala tufune copyright tuli mu biyiiye byaffe bannanga abantu babi. Nakwata essimu nenkubira buli muntu eyali ayogedde ku federation ya Eddie Kenzo nembaga mugireke temuddamu kugyogerako. Kubanga singa tunaagikuba n'alemererwa okusisinkana Museveni oba n'alemererwa okuggusa ekyo kyayogerako agenda kwekwasa ffe. Nti nali ngenda kiggusa naye bano abalyoolyomi bano abataagaliza music industry era nabaga omusajja mumuleke. Tetumuwa nsonga yakwekwasa mumuleke amala okusisinkana Museveni. Kale tulabe ebibala ebinaava mu kusisinkana Museveni era tuproving wrong nti yali tanonyeeyo sente wabula yali agenze kulwanira music industry. Eddie Kenzo omusajja wamusisinkanye kulikayo nnyo ssebo mukama waffe okutukiikirira kulikirayo ddala mukama wange ow'ekitiibwa ennyo Mr. President. Naye copyright yo wakomyewo nayo mu nsawo, wakomyewo nayo mu kaveera, wagireetedde ku pick-up, wagireetedde wakubanga ebbanga lino lyonna otugamba olwanirira copyright. Ngero gatoyagala bannabyabufuzi bekiika mu kkubo lye wadde nga naye gwe wasisinkanye yabadde munnabyabufuzi. Alhamdulillah kyamukisa mulungi wasisinkanye atudde mu ntebe esooka oba eyeyita nnamba emu wa Uganda. Tusuubire nti omuyimbi kati agenda kutandika okunoga ku ssente. Tusuubire omuyimbi agenda kutandika okulya mu biyiiye bye. Tusuubire omuwandiisi okulyanga mu biwandiiko bye. Tusuubire omutontomi okulyanga ku bitontome bye. Tusuubire omusiizi okulyanga ku bisiige bye. Tusuubire nti copyright wakomyewo nayo engalo tuziwagale ez'okubala omudidi gwaffe. Tulongoose obusenge mwe tunaateekanga ssente zaffe oba tugule obuuma obunaatubaliranga ssente zaffe kubanga zigenda kubeera nnyingi nnyo. Olaba zikuvumisizanga buli muntu, olaba zikukyayisizza buli muntu. Kitegeeza nti copyright gy'obadde olwanirira eriko ssente nnyingi nnyo eyeetuusa okukuvumya buli muntu, etuusa okukukyama buli muntu. Twetaaga kugula buuma bugenda kubala ssente kubanga wenjogerera essaawa eno n'engalo ziyinza obutamala. Tutegeke ebisenge mwe tunaakuŋŋaanyizanga omudidi gwaffe. Yes, wagamba bakulwanyisa era nze n'ensaba bonna abaali bakubyogerako ba Uncle Edisendi, ba Kasuku, ba Jenkins Mukasa, ba Bati Badiru, bani nagenda nkubira omu ku omu. Naye mbagamba muleke omusajja ono kubanga tumuwa kyakwekwasa. Naye njagala tumuleke agenda asisinkane Museveni tumuproving wrong nti wali weenoonyeza bibyo. Tolwanirira nko ku copyright kituukiridde olunaku olwaleero. Omusajja bulijjo agamba nti alwanira copyright. Hajituuse ku ntikko.
ndowooza engalo kati tuwagale essente zigenda kujjanga mu bungi zigenda kubeera nga nnyingi ng'envi z'amayanja nkangi naye singa music industry nebadde esobola okwogera ng'erina eddoboozi n'aligirese n'etuula wano n'ekoleeza n'ebennyonnyolera butya bwekooye abantu abajeerimbikamu okunoonya ebyabwe abantu beeyose n'ebafuula abalangira n'ebatuusa ne ku bantu b'obuvunaanyizibwa b'okugiseemuulizaako ettoome b'okugikozesa nga omuti kwe balina okulinnya gubatembeete abeeri babalengere babawe ssente buli ajja nwanirira music industry tulwanirira music industry bannange tulwanirira music industry naye nga baba beenoonyeza byabwe kubanga Eddie Kenzo kati ekisooka kozi toyagala kuyita ataasoma but that is the fact nange saasoma naye wakuba ndi muyivu Eddie Kenzo ekisooka wuliriza nnyo teekayo omwoyo copyright bwe bagikuwa ogenda kugituuzaawa nazzi kuno nga bw'ogenda okuwayira mwana munno kitaawo akubuuza omwana wange oyineewo okumusuza ekikulu si kyakuwasa naye ekikulu oyineewo okusuza omwana wange kakati olunaku olwaleero nga ne National Theatre tekyali mu mikono gy'abayimbi omuntu eyali badde asooka okulwanira bwe biba nga byakola biri genuine omuntu eyali badde asooka okulwanira National Theatre ekomewo mu mikono gy'abannabitone omuli abayimbi abazinyi abasiizi abatontomi n'abawandiisi wabula ye kyalabye okwerimbikamu mbunwanirira copyright okay katugambe bagikuwadde olwaleero ogenda kugituuzaawa gw'atalina namaka muntu anaaba wangeri ki agule entebe naye nga tannapangisa kazigo mwagenda kuziteeka oba nga tannapulaninga wawa agenda kuziteeka ffe mu buvubuka bwaffe wapangisanga akazigo n'okasuula mu mufaliso gwokka ebirala okola mpolampola n'obiteekamu kubanga kino kyekikulu ekyali badde ekikulu olunaku olwaleero kwali badde kusooka kununula National Theatre neekomawo mikono gy'abannabitone then copyright ogenda okugifuna ng'erina weetuula mu maka gaayo abaana bano bunwanirira copyright imagine omuntu n'atuuka okugamba abantu tebabaagaliza kufuna mu biyiye byabwe abayimbi baavu naye akugamba nti alwanirira copyright era ye tali mu kufata ssente za Museveni nga buli weekend ategeka jam session oba buli mu wiiki emirundi 3 nategeka jam session naye nga jam session eyo nooneddwako obukadde nga 2 buli lutegeka lwonoonerwako obukadde nga 2 kyokka atagamba music industry temuli ssente era ayagala nakulaga Museveni nti music industry abayimbi tetufunamu naye nga asobola okutegeka jam session buli lutegeka ne luli obukadde 2 mu music industry etaliimu ssente gy'osiiba otugamba nti temuli ssente ekibuuzo kiri kimu ssente ezo oba wazijjawa era nwalwanirira copyright ebyo ebivulu bye mukubakuba we mutundwe ku Sereni Suits bibeera byaki ate n'okwesasula ne mwesasulanga mutwalo gwa $, simanya mmeka kisinziira ku buzito miliyoni nga bimeka nga 2 nakugamba nti alwanirira copyright naye ng'ali mu kukola bivulu mutundwe sente ezo zibadde nga zivaawa era ekigendererwa ekyokutegekanga ebivulu ebyo buli lunaku mwe mwesanyuse nga mmwe sinaabawagizi kiyamba ki mu kusaba copyright oba mu kufata copyright bano babadde nga bafata nsimbi era kyova olaba buli abadde avaayo okwogera ku kintu kyonna ku federation yaabwe wallahi abadde akubaka bazze ku mutwe abadde atwalibwa ng'omuyeekero oba omulabe ow'ekisaawe ky'okuyimba eno music industry buli muntu ayagala ajja kati n'anoga buli muntu ayagala ajja nabbamu buli muntu ajeerimbikamu anogemu kyanozeemu wuuyo buwumbi 18 kati bumaze okuluma copyright tugirinde ddi njagala nkukakase togenda kuddamu kulaba Kenzo ng'agenze kulunda byennyanja oba n'okulunda ebyennyanja it was part of copyright okugenda emutundwe okuzunga wano na wano ne baliisa n'obumyo omuddo abagoba copyright bali mu kuliisa bumyo muddo kakati tonnatereeza mulimo gwo nti omuyimbi asobola atya okufuna ssente mu mulimo gwe
ato kiyenze kuyikiriza balimyo babalunzi nabo bafate mbo ato yige ebyokulunda ngo gugu guchakulemyo tereza ato gendo tereza ogwa abali heda abo be bantu bamwe abe bayimbi bamwe bemuwagira emikebe jeddagala bajiridde abo badai hadibo kibumba kya gundi zendi kibumba cha Kenzo ndi kibumba cha David Lutalo ndi Musayi gwa Jose Chameleone eddagala lyamwe baliridde chovola banze kumwe abawoza simanya politics tumuteeke bali fetuwagira bayimbi baffe njagala bategeeza temuyina moral authority egamba nti mulago teri ddagala eddagala eryali badde eryammwe bali wadda abayimbi bammwe sente zaali zimbye amasomero baziwadde abayimbi bammwe era mmwe neemufiira ku nguudo mu bubenje bw'emmotoka ku nguudo embi sijja kukaaba kubanga enguudo ezammwe ennungi kwe mwalitambulidde mwaziwa omuyimbi wammwe mubayita bibumba bya gundi kakati engeri gy'oli ekibumba kya gundi gwalina okukifiira kyo kisigalenga kiramu abo be bayimbi bammwe siri munnabyabufuzi kyokka nga ewabaawo omuli omu kusinkana bannabyabufuzi abasisinkana kiryokka okusinkana munnabyabufuzi ku budde obwo nga kifevalinga ggwe naye ggwe bw'omugambako nti eno statement okola yaki ng'ewunyanga ziizi temunteeka mu bintu byammwe muzafalu nze siri munnabyabufuzi munnanga abantu nga baba batatuwe ku ddoboozi siri munnabyabufuzi temunteeka mu bintu byammwe kyova olaba ne bannabyabufuzi siryesembereza muzafalu muzije mu bintu byammwe naye lwagenze ng'ekikolwa kyagenzeeko kifevalinga ye ekyokusinkana munnabyabufuzi then awo kibeera okke yasobola okumusinkana naye nga anyway kasita Mr. President asinkanye mwami Yoweri Kaguta Museveni abayimbi abazanyi abazinyi bannakatemba abatontomi abawandiisi engalo muziwagale nnyo ez'okubala omudidi gwaffe kubanga bulijjo omusajja atugamba alwanirira copyright kati ate yatuuse eri waggulu kubanga copyright etteekawo eriri naye terinateekebwa into consideration kasita atuuse owa waggulu mu enforcement oba osanga munaafuna mu biyiiye byammwe because kyewuunyisa omuntu okulwanira copyright nga n'ekintu copyright takitegeere era takimanyi nga yali akozeeko n'oluyimba n'aluddamu olwa commanding wife olwa reggae ye n'alukuba mu kikiri danse oh my commanding wife she wants to destroy my life anajja kikiri danse jukira ebiseera biri ebyakadanke akati alwanirira copyright ye yennyini tamanyi copyright wano yatugumbula oluyimba lwa fire bongo lulamba simanyi oba yatuukirirako ku ba copyright owner simanyi oba yali awaddeyo ku batezi lwa lutaaya abaana ba lutaaya ak'okulya okuva mu luyimba lwa kitaabwe yali mu kulwanirira copyright omuyimbi agattirira obugattirizi weewaawo byagattirira bitunda by the way empeke y'omukisa emu esingattaniza amaanyi 10 sijja muzalawa ayina omukisa kwe ne bw'okola nnyo nga toyina mukisa oyinza obutafuna ayina omukisa oyo omwana naye ye agattirira obugattirizi akulaga nti alwanirira copyright azimbye kalina ebizimba ayina ebintu ebinjawulo mugagga tabalibwa mu baavu bannyo era abalibwa mu bagagga abavubuka mu Uganda tetufuna mu biyiiye byaffe bannange tetufuna tulwanire copyright for sure you don't know kye bayita copyright kyeki se Kenzo nali nkozeeko naawe wakampa ssente mmeka okutwala ennyumba zo ku radio buli lwendutwala nze nsasula TV twalayo vidiyo eno ku Bukedde TV nompeerako ebbaasa giwe tica twala oluyimba luno ku radio Simba nompeerako ebbaasa gimpeera Kidomoole twala oluyimba luno ku BTFM nompeerako ebbaasa gimpere Mukunja oba Katongole omutongole kakati mwe mwennyini mwanaabula copyright mu nkola ya kankubire kubanga omuyimbi ye yayinanga okusasulwa radio kuba oluyimba lwe essaawa eno mmwe musasula mmwe mwayonoona copyright radio okufuna copy ku luyimba yagulanga teepu ng'era esasula ne ssente oluyimba olwo okuzannyira ku mayengo gaalo kubanga music akuumira abantu ku radio aba radio business yaabwe radio
kyokka ate music yakuumira abantu ku radio. Kati ate gwe aleetera n'ono bakasitoma ate gwasasulira okumuleetera bakasitoma because you are an idiot. Temubitegeera, temubimanyi. Mwe mwennyini mwe mwanaabuula music industry era mwe mwanaabuula copyright mu nkola ya kankubire. Nyenze